Kale sebo. Kumeko mu kamera. Soko buuza abakulaba eyo. Balamusizaako. Basebo ne bannyabo abandaba. Oli otya kati? Ndi awo 50-50. Si bubi si bulungi. Okay. Naye nzikiriza Katonda nti nja kuba bulungi. Abantu bali batidde ng'amavini waabwe agenda naye kati tulabawo enjawulo. Era bya Katonda byonna kuba bangi abagagga abagenzi abalina ssente ate nze sirina. Naye nze ate nkyaliwo so biba bya Katonda ebyo. Soko tunyumizeeko ku ogenze mu nnyonyi otuuse ettake. Gundi eyo experience ye. Ennyonyi. Naye nze si lwe lwasooka okulinnya ennyonyi. Gwali mundi gwa kumeka? Nga gwa 12. Ennyonyi esooka yali yaddi? Yali ya 2008. Dako. Natambula bulungi. Ne ntuukira mu ddwaliro the next day. Ne bankebera results zamalayo weeks 2. Kuba bakebera ebintu bingi tebamala gakaba surgery ya transplant. Bwezakomawo ne bagamba tebajja kusobola kunnongoosa kuba obulamu bwange butono ku transplant. Transplant y'amaanyi bagikola nga tuyinza okukola bad news. Either nenfa nga bagikola oba nembeerawo katono. Nga mwaka ate mba nyonoonye kidney y'omuntu omulala abanyambye okumpa. So nenkigumira ng'omuntu ne mmanya nti I have to live on dialysis kuba omusawo yagamba kyekisobola kyokka okunnyamba. Nja kubeera ku dialysis nga bwe mbadde ngibeerako. In the process of checking basanga omutima gwange mulwadde nnyo nagwo. So ne bagamba balina okusooka okumpa treatment era kyekindwisizaayo. Abagala balabe reaction yange ku treatment y'omutima. Wakati nnyo okujjanjaba ebintu bibiri. Naye eddagala ly'omutima lyakoze bulungi. Era nazze nalyo bagenda kusigala nga bampeereza eddagala. Bwe mba nsobodde nga nange nsobola okugenda ne bankeberako. Kye bagamba siddamu nakirowoozaako kuba obulamu bwange tebukisobola. Kuggyako nga njagala kufa. Ate nga si kye twagala. Omuntu asobola obeerawo ku dialysis mpola mpola. N'akwasaganya ebintu bye n'abeerawo. Naye ng'osobola okuddawo ng'okozesa eddagala eryo? Dialysis kiba kyuma. Oddawo n'otereera bulungi ng'omuntu. Spice Dana twamulabye yagambye yakukyalirako ng'agenze ettaka. Spice Dana tankyalidde ettaka yokka. She's my friend. Nawe najja nankyalira. Ajja n'ettaka yajja. Yajja nasanyuka. Si yekka ye yajja. Bantu bangi bajja. MC Richie, Mickey Wine, Ugandan community, President we, Wabana-Uganda ettaki, n'abakyala, Prime Minister, bangi bajja bangi abantu bangi sinza bamalayo. Tulengera Sale Genosale agabira bannabitone. Naye tetulanko ng'owandiise fayiro ogimutwalira oba nasindikayo omuntu nga nnemereddwa kuba natuukayo sente ne zituuka time ne zinzigwako. Treatment ya bbeeyi ate kati yali egenze ku bintu bibiri. Ne nsindikayo abantu naye bambi tebasobola mulaba. Naye simanyi lwaki but kirabika waliyo abantu bangi tayinza laba bonna. Gwosuubira gavumenti esobola kukwata zino zonna ssente ezibulayo? Simanyi kuba munnange sinze eyo nange sinze njogerera. Naye bwe beesazeewo kunnyambako nsobola okusanyuka kuba kati obulamu bwange bwakumanaginga. Nina okuba nina okubeera ku kyuma ekyo paka. Kyetaaga ssente nnyingi. Naye Katonda yamanya ntuusizza olwaliro kuba nze nalwala ndowooza emyezi 6 egyasooka nga ndi mulwadde. Nembeera nga ne savings zange zimpeddeko. Kati egyo emyaka ebirala 2 gye mbaddewo ndya nnywa. Simanyi bwe mbaddewo. Katonda yamanyi bwe mbaddewo. So I stopped worrying about days. Olujja nga neebaza Katonda bwe lugwako nga mwebaza. Siddawo kweraliikirira. Bw'aba ayagala mbeerewo era ajja kutema amakubo mbeerewo nga bw'abadde ambeezaawo. Kubanga simanyi era bwe mbaddewo. But wendi.
katonda yamanyi. Simanyi bwe mbadde weewaawo just abadde katonda. Naye nga ssente ezo abantu ze basonda zaawera nze mwali mwetaaga? Tezaawera but I had to go kubanga obulwadde bwali bweyongera. Ng'era tumanyi nti bajja tuyisa kuba twali twateekayo dda okusaba kwaffe. Naye nekigaana naye nze ndi mukkiriza. Nzikiriza nti katonda buli kimu akireeta for a reason. Simanyi lwaki ebyaffe ebyagaana, simanyi lwaki obulwadde buno buluma nze. So I don't know. Manyi ng'omukkiriza tolina kwemulugunya. Katonda ayinza okuba alina kyamponya kye tutalaba kubanga tuli bantu. Nange nsobola okwemulugunya kuba ndi muntu but si kituufu okwemulugunya. Bwe mba nsazeewo okukkiriza Katonda nga nzikirize kyonna ky'anaaleeta. Wagenda ne baani kati? Nagenda ne mutabani wange n'omuwala yali alina okumpakidde. Bantu basatu? Babiri. Nagenda n'abantu babiri, twali basatu. Mwali basatu. Ani yategeka trip eyo y'ogenda e Turkey? Okay, ogamba otya mukulu Vegas? Byendi bulungi. Mukama ayamba, Mukama n'ayamba. Kaniriro nga kamaanyi. Kyenzalira omukyala eyakomyewo oyagala nfaanane ntya. Kitegeeza nkeera ku makya ekyenkya nga weekiri. Omukyala yakomyewo n'ensonga ezamutwala e Turkey ate tezaakoleddwako. Yagambye nti bamugambye abasawo nti tekijja kusoboka, wakikola ajja kufa oba yagenda ng'agenda kola transplant. Ne bamukebera nga obulamu bwe butono, bw'akola transplant ayinza okufiira, ayinza okubeerawo akaseera katono n'akola ki? N'afa. So ne tusalawo, abasawo nga bo ne basalawo ne bamugamba asigale ku dialysis. So eyo dialysis kwabadde. Era n'olwaleero atandise eyo Nakasero e Uganda. eyo dialysis ya bbeeyi. Tetulina kyakukola kubanga obulwadde bwe twafuna eddagala lyabwo dialysis. Tujja kukola ekisoboka, ajja kutereera inshallah. Dialysis eno omuntu yandiyagadde okumanya yeetya era buli lunaku muba muteekamu mmeka? Sente nnyingi naye nga omanyi sente z'ebizibu tezibula. Sente z'omulwadde tezibula, sente z'omusibe tezibula. Tugattagatta Katonda n'atuyamba ne tuzifuna ne tuwaayo. Olunaku mwayo sente nga mmeka? Sente nnyingi, sente nnyingi zisijja kwogera ku kamera wano naye nga kyoba omanyi obulwadde bwe yalwala bwa bbeeyi, sente nnyingi. Ne Mukama atuyamba munnange ne tufuna ne tulaba nga tuwaayo. Ne State House before yali etuyambako ate era nsuubira basobola okuddamu ne batuyambako kuba sente ezo kinnoomu ngaffe nga Vegas toyinza kuzisobola nga toyambiddwako nnyingi. So tusaba Mama Nakyobe addemu atuyambe nga bwe kyali nga naffe bwe tweyamba. Yabwe kityo. Okay, twalabye yatugambye nti no oba atuuka okukola transplant ne basanga nga n'omutima mulwadde. Ensonga y'omutima eyo namugumya ne mugamba omutima gundekere fuuka omusawo w'omutima gwe. Akyali e Kampala nga tannagenda eri, twali tumanyi nsigo yokka. Kitegeeza omutima gwali mulwadde naye nga ngujjanjaba nga nze omuntu. Oba ntegeerekeka. So kati ebisinga okutta abalwadde b'emitima ebeera stress, of which nze mukyala wange oyo simuwa stress, making sure okulaba nga ye mukyala asinga okuba nga ali happy, nga yasinga obusanyufu. So buli kyenkola making sure nga ali happy. Olw'ensonga omutima mulwadde talina kunyiiga kyegeera, ali delicate baby oyo. So kati nkola bimunyumira byokka. Mugenda kikola mutyo olaba nti abeera ku medication kuba tulaba wabaddeko ettaki n'amatama tulaba gazzemu ne gagejja skin ekyuse. Mugenda kikola mutyo olaba nga bambi afuna medication eno kubanga si byangu ng'embeerawo gye tulimu. Okusookera ddala tujja saba Katonda atuyambe kubanga si ffe tujjanjaba, Katonda yajjanjaba. N'abasawo era namugamba yaŋŋamba obulamu, abasawo bamugamba obulamu butono. Namugamba abasawo nno munnange bakola kyabwe naye Katonda yazannya paati ki? Paati ennene. So tujja kulwana tulabe ng'abeerawo nga bwe tumusabira, ekisinga obukulu okumusabira, n'ekirala ekisinga obukulu mu nsi
yafuna omuntu amwagala ebyaddala nga laavu gyamuwa si yabukuusa si yabulimba ng'amwagala mu llo nga bw'ali osegedde yadde mu abamawulire mwogera bino ne mwogera biri temuyinza kunzijja ku mulamwa kuba temuntuma nga wa Evelyn giri gyali mitima gyakwatagana ne tusiimagana ne twagalana so kati ebyo mwagerako kino kiri temusobola kunzijja ku mulamwa maani. Abantu bagamba nti n'omwagalako ssente ze twasonda. Anti toyinza kujjako muntu right yakwogera okitegeera so kati ssente ze bagamba ze basonda bebale kusondeera nange ndi musanyufu okubanga basonda naye nga bambi ne ze basonda tezamala kyegende bulungi ssente ze basonda tezamala naye ngaera tuli basanyufu nti at least basonda bamuyamba era nebaza buli muntu yenna eyawaayo akatono ke yalina ku lwa Evelyn era gyobategeeza nti zakola omulimu munene nnyo. Ebifaananyi Evelyn wabeeredde bwebwe bibadde bijja bitambula ng'ali ku biiki olumu napostinga ng'ali mu ssanyu olala napostinga nga ali mu nnaku. Golowooza abantu tebatandika obbebalirira nti ssente zaabwe mulimu zizanyiramu oba mulimu. Evelyn mwali mwamusindika mu ddwaliro okukubeera ku kitanda paka kyembuuza nange we mwasonda ssente mwali mwagala abeere ku kitanda buli kaseera. Of course yeetaaga okutambulamu ogutali musango omulwadde yenna okutereera era alina okutambulamu neebaza mikwano gye egy'ettaki gyasobolanga kyova olaba omulabi ng'afaanana bw'atyo. Evelyn bino si bya bulimba nti si mulwadde buli muntu akimanyi nti mulwadde naye ate muleme kuvangayo olw'okuba mumulabye nga agenzeeko awutu bannaye talina genda awutu olw'okuba yalwala kati ate mugenda kwogera biki kuba kati ate ngenda kubanga nzibwemba naye tuba awutu buli kadde omanyi omwana oyo ayagala nnyo amabbali g'ennyanja kati mutwala nnyo ku mabbali g'ennyanja akaweewo ako ne kamufuuwako. Emabegaawo wali otusuubiza akyali ku kisaawe Entebbe ogenda kuba waliwo abakyala be nakolagana nabo balina kampani in fact omuntu aba alina omulwadde bayagala kugenda kukola surgery e Turkey sobola oba contactinga eyita Global Union 7 omukyala Janet ye CEO batwala abalwadde ne babalabira ku basawo ab'ebbeeyi entonotono oyagala kugenda kulambula oyagala kugenda ku honeymoon oyagala kugenda kusuubula abakyala ye bizinensi yaabwe so benakolagana nabo nengenda nembeera nabo banzijanjabye bulungi era n'ebimu ebyali biganye babikwasaganya. Promoter Vegas onasunya ogendayo eyo yagamba mbu oli mukyala maybe yagamba ndi mukyala we sinaamufumbirwa officially actually sijja nagamba nti we are dating kuba nze ndi mulwadde but we are friends, we are close. Naye bw'aba ayagala kubeera mwami wange Katonda kyasazeewo yakaproposing emirundi mingi by the way but nze mbadde mulwadde nga simanyi oba nfa ddi oba but siri Katonda simanyi lwaki naye yajja badde nga encouraging nnyo afune omukyala omulala naye yalabika ayagala Evelyn so musabira Mukama amuwonyeze omuntu gw'ayagala kyenyiza okugamba kuba ebyange ebisinga mbikwasa Katonda. Omusabira Mukama amunoonyeze omuntu gw'ayagala ate nga amuwonyeze kikyotegeezaawo anti nze ndi mulwadde gw'ayagala kati Mukama bw'amponya anti yagamba ogenda wona nga mukyali mwenna yagambye n'okugamba mbu anti kyenkugambye nti musabira Mukama amuwonyeze omuntu gw'ayagala. naye nga naawe olinamu kali akamwagala k'omusajja ye buli wayagalaga wonna agamba njagala Evelyn Nagu mukyala wange mwagala era simulinako buzibu kuba ambeereddewo anyamba he talks to me he's that person he's that friend I can lean on anytime gwe njogera naye buli kimu anyamba bingi nnyo oluusi ne rent amunterayoko
oluusi n'emmere n'agitugulira wano oluusi n'antwalako gye mba njagala okugenda so simbaddeko na buzibu bwonna baba Katonda gwe yaleeta nga ebba wange era tujja kumanya bwetusuubiremu abaza kasente kaba n'abantu abakusondera ate kaliwa sina yadde ekikumi sente zenali nyina zaali za bulwadde era zaggwawo ate kati kasente kyateevegas nze sinze mbadde muliisa paka waatuusa afaanana bubi oba ayambala bubi omusajja anyirira kati egogamba abadde abeera waatya kolako n'obufaananyi akola sente ze sinze mulabirira neera kyanyambako anyambako naye n'atuuka wakoma kuba naye abadde takola ng'abantu bonna bonna abalala so alina n'emirimu emirala gyakola gwe gyotamanya gitali gy'abapromota but lwaki abantu mujajinga bannammwe gwe kitwale nti mugandawo oba mutabani wo abantu tebalina mitima tebalina kwagala bannaabwe oba tetulina kwagalibwa so abantu kisinziira mu mbeera gy'olimu banze embeera mwe yajjiranga nange sobola kwekwana ge mazima but naye Katonda alina ensonga lwaki yaleeta ye gyendi kuba abantu abalungi abalamu abalina zifiga ennungi abalaba togamba mutabalaba ate asobola obbeetuusaako kuba tewali asobola mulema kutuusaako bw'aba ayagala mulenzi muto alinamu akamotoka kabawala bye baagala alina we yeebaka sigamba asula wabweru so nze engeri gyenzikiriza Katonda ebisinga nsooka nembirekera Katonda yandaga ekituufu naye nze nga nze sinamulabamu kintu kyonna bwe kityo yagambye mugenda zaala abaana abalongo Katonda bwana batuwa tujja bazaala Katonda bwana kuba nti Katonda yagaba abaana Katonda ye yamuleeta bw'abanga wange ddala ajja tuwa abaana bana bawatuwambaga naye agituwe byonna bibeerewo they shall all come to pass mumanyidde ebbanga lingi kuva lwe nayingira industry but mwokumutegeera nga ali close nange si bbanga ddene nnyo ozanga myezi 8 though nali simufaako actually yali promoter nga promoter ino omulala akuyita Evelyn genda onyimbeko wano genda waliwo emikolo wano waliwo embaga abakwadde sente bwe ziti nazikuweereza bwe bityo byakukola naye yagamba yali yanjagala ddala kuba yali antya buli kimu kimanyi ne timing yakyo nga ne bwolaba Katonda buli muntu alina olunaku lwe yazaalibwa ne lwalifa so maybe timing yakyo yeeyo mutabani waffe nga tumulaba amazina ekitonde nga kyalina kyamaanyi Katonda yamuwa amazina bwabanze yampa kuyimba tenamuwa amazina musabira bisinga naye nga bagamba nti alina beera supagulu alina beera buli dakiika takola ku bintu birala agenze kukola bibi kati bano abayimbi abagenda eggulu tukutwaleko awo katono abayimbi abagenda eggulu biri pazo yafunirayo obuzibu naye tebamwogererako wasale naye nga sale yamuwadde obuyambi nga bwe nawulidde simanyi muna ebintu byeggulu eyo saagala biyingiramu nnyo naye kyemmanyi nti buli muntu aliyo alayika alwana bibye that's what I can say simanyi mayinza okuba bafaayo naye nga tebinnayitamu so I don't know saagala byogerera kinene kuba sibimanyi njagala nnyo okwogera byenkakasa saagala nnyo okuntuuza mu bigambo mukulu sale tomwetaaga mukadde kano mwetaaga naye mune simanyi bwe mutuukako mwetaaga naye simanyi bwe mutuukako ebigambo ebisembayo eri bafaane bo ebisembayo kubeeyanza bonna abasobodde okumbeererawo mukama abanjagalire bangi sobola kumentioninga kino omulese kino but mukama abanjagalire bonna buli ayimiridde nange mu mbeera eno atukirize Katonda kyanaasalawo kyetujja okgenda nakyo oba oli awo anaakola n'ekyamagero n'awonyeza ddala kubanga ebyamagero kyabikola
tukkiriza Katonda. Amiina. Amiina. Oteekako engagement Ate ensumulula gw'osuna lwaki oyaayaanira ekiwagu ng'ate enkota yammwe. So nayagadde asooke adde ku dialysis atandike medication kuba sinti yawonye yakomyewo neera mulwadde. So sayagadde kusooka biri nenjagala asooka atereere. Era ebyo ngenda bikola mangu ddala era nja kubayita kuba mmanyi mulina olugambo, mulina okumanya olugambo. Kigedde bulungi. Even nangu yagambye nti no yatandika okubeera naawe abantu bamuvuma bingi bakuvuma bingi n'atuuka n'akubuuza mukwano onoomalako abantu nga bakuvumye ennyo Vegas onoomalako beera nti you're going to be with Evelyn paka mu bulamu bwonna. Okusookera ddala nze okwagala Evelyn sikikola kusanyusa gundi oba gundi, nsanyusa mutima gwange kuba gwe nkola ki gwe ngoberera. Kati abantu naye banaayogera kyoba ki bamimwa gyabwe kyegeera. Ate Evelyn ekimuluma nsigo, ebirala bikola mulamu ebirala bikola. Ate si nti munnaye nti ye talina kwakola kikwagalibwa. Kyova olaba kyabatawanya nnyo obwongo ne bagana yamwagala. Questions ne zibeeraawo. Naye nga nze okwagala Evelyn sirina gwe nsanyusa gundi, sirina aboogera sibafaako. Okay. You're one of those people we have in this industry abalabika obulungi abalinamu kasente abawala abalungi bangi era abali so good looking abalina emibiri emirungi. Why Evelyn all? Balungi kungulu munda si balungi. Balungi kungulu munda si balungi. Evelyn kyabasinga mulungi munda ne kungulu. Okitegedde ekyo nkibategeeza mulungi munda ne kungulu alina omutima omulungi. Bano bongambako abo katubasabire Mukama abayambe bafuna abasajja abalala. Nze nagenda noono baby girl. Ate kati alinga muzungu wamulabyeko. Alinga muzungu. Agamba gwaziza obulamu bw'engulu era singa sigwe singa tusuubye nti y'omu ku mbuyaga ezikunta. Ekyo akyogera bubi. Sinza zizza obulamu bw'engulu. Gwasinza omulago omukwano. Katonda yabadde mu ensonga. Ekiki? Kubanga ye yaleeta Vegas mu bulamu bwe. Kitegeera. Omenze nze ndimukkiriza ne musajja mukatuli kikyova olaba sappula eno munnange tenswaza kwambala. Njambala kyekimu ku kinsooka ku mubiri nga sinayambala kintu kyonna. So Katonda yabadde mu eno ensonga bannange ate era ng'akyali. Ome Katonda tayiwa. Kuba akiŋŋamba nnyo Evelyn nti nyina obulamu butono Vegas lwaki tofuna abalala temulowaaye. Olwalidde emyaka 2 abantu balwalidde ennaku 2 mu COVID ne bafa ne babaziika naye gwe wooli. So ekyobulamu kireke. Katonda yamanyi bw'aliba akwagadde alikuyita. Ayina ensonga lwaki akyakutaddeyo. Naye ng'omwagala ku llo. Mwagala mu llo. Ku mutima. Ate ndi musanyufu ate era nga ndi proud. Ndi proud olwa Evelyn. Mwoyo obubaka n'abantu basuubire ki engeri gye yakomyewo nga ali ku mutindo akkiriza ekigenda mu maaso. She accepted maye mu nsi esinga okutunyigiriza butakkiriza yakkiriza nti she has to live ku ddagala ate nga musanyufu. Ekisookera ddala alina omusawo w'omutima atamusasuza. Akitegedde. Era ekyomutima namugamba ebyo ekyo kindekere. Dokita w'omutima. So mwagala nnyo omukyalo oyo. Simenda bwe nnyinza kukyogera naye nga mwagala nnyo. Embeera mwe mulaba mwali. Naye ate naye era akyusizza nnyo obulamu bwange. Kyagedde. Akyusizza nnyo obulamu bwange. So mwagala nnyo. Ebiddako mujja kubiraba. Bino si byakola mawulire omwagala mulaavu. Singa tetukyali mu kamera kati. Singa twagakola lino ebiggwa. Singa sikyalina kyennoonya ku kamera. Kitegeeza singa nagakola dda. Evelyn simwagalira ku kamera. Mwagala off kamera namwe aba kamera we mujja era nenjibakuba ate oba muzze kukola lugambo. Muddeyo munyumiza abali eyo nti oli omwana yoli gwe bayogerako.
omwoyo obubaka bw'omutima obusembayo. Simanyi nakumanya kuba buli we mwogerako mpira nga omutima guteganye. Ekiki? Byonna bye mba ndowooza mpira nga sikyalina stress. Tekisusa. Oyo bebi oyo stress killer. Aki? Kuba okuva lwe yakomawo lwe namukima yadda ku Saturday ekiro ssaawa 10. Obulamu bwakyuka nnyo. Kuva lwe namulaba nti wuuli. So mwagalanye simanyi Katonda yamuteekamu okyayagula naye. Bagasa ekisembayo. Totya abantu kwogerako nti oli mu kutulugunya mulwadde. Okutulugunya kutya? Kuba right now everything nagustali fine. Akyalina ebimusumu. Kati gwe okwagala olowooza kyeki? Okwagala si kwebagana muntu ku buliri. Gibeera mitima. Ebyo byammwe kati mwe abawala abato kitegeera n'abayaaye be mubeera nabo. Okwagala omuntu si nti kwegatta na muntu kubeera naye ne mwebaka.